I'm very happy with the honesty of Kenzo, because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier. He's the son of Shefali. Did you tell them your father or you are hiding it? I don't know, Mzee. He told me he's the son of Shefali. Where are the other children of Shefali? Madonna. Madonna, where are you? Someone can put my camera in Madonna, please. Don't you see they even look a bit alike? They resemble. Tata wa Eddie Kenzo abadde abeera Mengo. Era gy'abadde amujjanjabira. Brigadier n'afa gavumenti n'eteddiza kuzika kwe. Tata wa Eddie Kenzo yabeeranga owa Mama Doko. Owa Mama Doko. Mbadde ne tata wa Eddie Kenzo emyaka ng'etaano. Era tata wa Eddie Kenzo abadde mukkaka munyo nga muntumula munyo. Ebbanga lwamala naye teyakugambako nti mujaasi. Tabeerangako mujaasi. Oba yali mulwanyi mu lutalo lwa Museveni. Tabeerangako wadde omusikawutu n'ab'Emmengo Muhamu Kasazoni bajja kunjulula. N'ab'e Masaka gye yaziikibwa. Ye mujaasi waawa afa ku ddala lya Brigadier ne batakuba wadde essasi. Ye mujaasi waawa afa amagye ne gatamuziika. Ye mujaasi waawa afa ne bataweereza buwunga. Bani waba wantu wale wa Mwami Museveni naye muntwale mubbe. Kati Mwami Museveni wakubba. Ulidde. Muntwale mubalule. Atenze ebyamagye mbitegeeramu. Nja kubba ye. Kati webata Mwami Museveni atuko kugamba nti tata wa Eddie Kenzo ali kwa 27 ne byatandika naye utati abajjukira. Ne byatandika nabo mu magye. Tachi abajjukira Mwami Museveni. Era banensaba omuzira kisanyambe ngenenzibe ku Mwami Museveni sijja kuleka sente ezo nga zinaayina. Olina okuzikuba ku mutwe. Mama jamugato wange yali jeno. Kale tweyansiza nnyo tweyanzeege yonna gy'osinziira okutulaba olunaku olwaleero. Ndi wano ne New Isima Lubega Ekibibi agangenze Geoffrey Mayanja. We bali kutulaba otugerera essaawa zino we tukoledde emboozi eno nga tuli mu keetegeekerero era nga tulindiridde tusuubira olunaku olwaleero. Simanyi wonalabira emboozi eno bazina bazifulumye tusuubira okuba nga kaadi za NUP eri ababaka okwetoloola eggwanga lyonna okubeera nga zifuluma kubanga campaign z'obwa president officially zitandika olunaku olw'enkya olwa Monday. So tulindiridde ebbugumu lingi nnyo era nga wetwogerera essaawa zino abamu balinga nga nkoledde ekibiina naye ng'embeera ye ensonga nnyingi ze tugenda okugerako olunaku olwaleero. Eddie Kenzo Mwami Museveni yavuddeyo n'ayogera ku Eddie Kenzo n'agamba nti no taata we amanyi bulungi nnyo. Byonna tugenda kubitunuulira side awo tubeere nga tubyogerako naye wadde abantu abamu bawakanyiza ekya taata we Eddie Kenzo. Mwami Museveni gwayogedde nti yali mujaasi. Tabeerangako mujaasi wadde omusikawutu. Sebo Mwami Museveni yayogedde nti taata we Kenzo yali musajja mulwanyi eyakuba emmundu mu lutalo lwa Mwami Museveni nti bwe yamugamba. Tulwana nnyo tujje Mwami Museveni mu buyinza. Ebintu yabyerabira, ebintu takyabitegeera. Taata wa Eddie Kenzo mbadde mumanyi. Namulabako. Nabeerako naye akabanga. Ndowooza nabeerako naye emyaka ng'etaano. Wabeerako ne taata wa Eddie Kenzo okumala emyaka ng'etaano. Taata wa Eddie Kenzo yali musajja mulungi nnyo. Ndowooza obulungi Eddie Kenzo yabujja ku taata we. Naye nga musajja muddugavu nnyo alinga ng'omukyoli. Era yafa atabuseemu ku bwongo ng'azo afunyemu akazoolezoole. Naye yali mukkakkamu nnyo nga mutumulamu nnyo. Nabeera ne taata wa Eddie Kenzo. Taata wa Eddie Kenzo abadde abeera Mengo. Emmengo erubaga. Emmengo nga ku CBS. Oluguudo baluyita Hamu Kasazoni.
Tata wa Eddie Kenzo waliwo high coach Mengo. Kati wokyamira ku poster. Nga ku nfudu. Nga ku nfudu. Ngo ovude ku Ngalabi ku round about yo ku Ngalabi. N'ogenda bwo totuka ku court. Oluva ku court. Ekyo ekiguudo ekigenda ne kigwa ku basi za Bruno. Tata wa Eddie Kenzo yabeeranga owa Mama Doko. Owa Mama Doko. Mbadde ne tata wa Eddie Kenzo emyaka nga 5. Nga nine tata wa Eddie Kenzo. Je wabeera naye nga tannaba kufa. Nga tannaba kufa. Era tata wa Eddie Kenzo abadde mukaka munyonga muntumula munyo. Nga musaaze. Yali asaala nnyo Mungu amusaasire. Naye yali muddugavu ng'alinga ng'omunubbi. Ebbanga lwamala naye teyakugamba ko nti mujaasi. Tabeerangako mujaasi. Oba yali mulwanyi mu lutalo lwa Museveni. Tabeerangako wadde omusikawutu. Tabeerangako wadde defense. Tabeerangako wadde omujaasi. Kati Eddie Kenzo bw'otandika ebyo ojja kuswala nnyo. N'ab'e Mengo Muhamu Kasazoni bajja kunjulula. N'ab'e Masaka gye yaziikibwa. Tata wa Kenzo yaziikibwa Masaka. Yaziikibwa Masaka. Ne tabeerangako wadde omujaasi. Kati Kenzo omuntu gwe badde bawa ekitiibwa bw'otandika eby'ekiyaaye kitegeeza buli kyokola kibadde kya kiyaaye. Ate ne Mwai Museveni kyova atukayana nnyo alikulira obukulembeze musajja wattu akaddiye kati batomeza mutomeze. Olidde musajja wattu akaddiye era nange nteekateeko musinsikana kati ntegedde bamupanga bupanzi naye kennamusinkana tata wange lwakuba akyali mulamu nenja kunyoonyayo gwembika nti mujaasi yalwana. Eddie Kenzo ebyogeredde ku mukolo gwe baategese ogwa okulonkinga alubamu ya Yoweri album gye balonkiza olunaku olwajjo emunyonyo era nga alubamu eno badde bagiyita Yoweri music album. Abayimbi bakadonkamu babaddeyo abamu era nga okusinga ennyimba ze bamuyiyiriza Mwai Museveni ez'okumuwaana okumusuuta okuleeta eddembe na byonna bwe yabadde. Kati Mwai Museveni mu kwogera eraga nti tata wa Eddie Kenzo yaŋŋamba omuwona bwa mulwanyi tabeeranga era Mwai Museveni akaddiye nnyo. Tabeera ffe twalinako omusomesa baali bamuyita so yazaala Profesa Badru Kateregga. Taata we bambi yali musomesa n'akaddira mu busomesa naye yatuuka n'awunga nga bw'omugaa nti 2 gattako 4 ziba mmeka ng'akuwa nfu ate bw'omuwa entuufu ng'akkuba. Kane tata Museveni ne Mwai Museveni alabika awo gy'alaga. Tata wa Profesa Kateregga yali musomesa nenga bw'omugaa nti 2 gattako 4 ziba 6 nenga gwe bw'omugamba 6 ng'akatta bw'omugamba 10 ng'akagolola. Paka era bwe bamujja mu busomesa lwampaka yali ayagala nnyo obusomesa. Kati ne tata ne Mwai Museveni awo alaga. Kati tata Mwai Museveni bafuuse wa kutomeza mutomeze. Era nange waliwo taata wange yakafa badde bamuyita Swaimani Seguya abadde abeera mu bulo. Kati nesinkana Mwai Museveni era muga taata wange yali mujaasi nga mugaye Brigadier Swaimani Seguya. Mwalwana naye mwali mwenna mukasaka. Mwali naye mukasaka. Era kati buli abagenda wa Mwai Museveni mumutomeze butomeze kuba ne byalwana nabo takyabategeera takyabajjukira akoze aweddeyo. Taata wa Eddie Kenzo tabeerangako wadde omujaasi tabeerangako wadde omusikawutu tabeerangako wadde LDU. Ye mujaasi waawa afa ku ddaala lya Brigadier ne batakuba wadde essasi. Ye mujaasi waawa afa amagye ne gatamuziika. Ye mujaasi waawa afa ne bataweereza buwunga. Nze naye taata wange yali mujaasi ebyaddala yafa talina lanka n'emu. Badde bamuyita Lamanzaani Lubandi. Yafa talina wadde lanka n'emu. Ne baamukubira amasasi oba 37
batuleetera loole y'obuwunga namba ne batuleetera loole y'ebijanjaalo namba bamuleetera na mu ssanduuke bwe tutuuka wali ne tugyasa ne tumuteeka mu jeneza era abajaasi baasulawo ewaffe ewaka ennaku 3 yafiira ggulu bali bamuyita Asumani Lubandi sebo taata wa Eddie Kenzo musajja mujaasi bamuyita Brigadier Chief Ali bwe bali bamuyita Chief Brigadier Ali tabeerangako wadde weero diyu tabeerangako wadde scout tabeerangako wadde ki abajaasi ne bw'oba tulina lanka nze taata wange badde bamuyita Asumani Lubandi yali muto wa taata wange yafiira ggulu bwafiira eggulu tabadde na lanka neki neemu baatuleetera obuwunga twabugabira ekyalo kumpi emyezi 3 baatuleeta obuwunga bino bigundi biroole by'amagye loole ennamba ne batuleetera ebijanjaalo loole ennamba baasula ewaka ennaku 3 baakuba amasasi 27 nga tuzika taata wange muto wa taata wange taata wange bamuyita Ajja Asumani Lubandi nono bali bamuyita Asumani Lubandi mutowe era bamuleti amagye ne bwofa ng'oli musiraamu bakuleetera mu ssanduuke amagye gaasiriwala tegamanyi byageneza go ne bwofa ng'oli musiraamu bakuleetera mu ssanduuke era bamuleetera mu ssanduuke kati waliwo abaali bagisaba bagende bagitunde ne tugaa ne tugikubaakuba ne tugyasa ne tumuteeka mu jeneza ne tubagambe ebyokuzika tubadde tubyagala ne batugwa muzike n'ekyamasasi mulina okugatulekera era tuwe tumuteeka mu kabbuli nga tugenda omuyiwako ettaka amasasi ne gakuba ate basooka na kulangirira kyalo nti bane tugenda kukuba amasasi temutya ne bagakuba amasasi bakuba amasasi 27 nga tuzika taata wange Asumani Lubandi muto wa taata wa Eddie Kenzo bamuta Brigadier Chief Ali bwe bali bamuyita tabeerangako kati Kenzo bw'otuuka ku ekyo taata wa Eddie Kenzo abadde abeera Mmengo era gy'abadde amujjanjabira Brigadier n'afa gavumenti n'eteddiza kuzika kwe gwomanyi bayita Brigadier olaba nze taata wange yafa nga saaje nga talina na ddala nalimu nga kulutu naye amagye gajja ne gaziika amagye gaaliwo nga 7 agamuwerekera naye taata wa Eddie Kenzo atulage mu nziika ye atulage nga bakuba amasasi atulage nga muruka ereeta obuwunga n'ebijanjaalo aba UPDF baasiriwala buli lwofiirwa babanyiya buwunga tebaleeta wadde omuceere baleeta kawunga na bijanjaalo UPDF teleeta wadde omuceere teleeta wadde sukaali teleeta wadde amajaani ulidde babanyiya buwunga na bijanjaalo kati Eddie Kenzo atulaga obuwunga nga buyiika e Masaka Eddie Kenzo atulaga agajanjaalo nga UPDF galeeta Eddie Kenzo naye simanyi nti nawe ofuuka muyaaye ne Eddie Kenzo tomunenya ye muntu ayagamba yakoma mu P2B ate n'agenda mu P7 ate n'akola senior 2 Elubiri secondary school kati omuntu bwatyo tomunenya kigendero kikino abantu abamu kubanga nkirabyeko nnyo abantu abamu bayitirira nnyo mutata wange yali mulwanyi buli gola bavaayo complaining eri mu M7 agamba sina kyenfunye mu gavumenti nga buli avaayo agamba tata wange yali mulwanyi gavumenti eno tetugifunyeemu ente zaffe baazirya tetuyambiddwa mukwano gwange mumpangira abampangira nange mulumbe mutomeze bananga abandaba abakwano bali mumpangire kulaidi oli mukwano gwange mpangira ntomeze mu M7 jamuga tata wange akyali mulamu wadde ali bubi esawa yonna afa ne tata wange nzalira ddala ali kakiri bamuyita Ajja Asumani Lubandi ali mu mbeera mbi era esawa yonna afa
oli gwe twaziika baali bamuyita ali Asumani baali bamuyita Asumani Lubandi atali na jinja lyonna atali na jinja lyonna naye yali adda ku taata wange era bamubbula amanya ga taata wange naye teyalina jinja neeri gwe batunyizaamu ebijanjalo n'ebiwunga byabwe hulidde ne uniform bamuleeta alina mu uniform era uniform bagimwambula ne bagizaayo ey'amagye tebagitulekera kuba twagibasaba ne bagaa tetugibalekera gundi property ya government bagizaayo n'engatto bazizaayo bamuleeta bamwambaza ebigatto byabwe bamwambaza uniform ulidde uniform bazizaayo n'ebigatto babizaayo esanduuke gye twayasayasa ulidde kati nange ennyonyi buli gejja nalweyiso bw'oba ondaba kano kulayidi omwogezi w'amagye oli mukwano gwe bw'oba ondaba bani waba wantwale wa Mwami Museveni naye muntwale mubbe kati Mwami Museveni wakubba ulidde muntwale mubalule ate nze ebyamagye mbitegeeramu nja kubba ye kati wepatata Mwami Museveni atuuka okugamba nti taata wa Eddie Kenzo ali ku 27 ne byatandika naye tati abajjukira ne byatandika nabo mu magye tati abajjukira Mwami Museveni era bannensaba omuzira kisa nnyambe ngene nzibe ku Mwami Museveni sijja kuleka sente ezo nga zinaayina olina okuzikuba ku mutwe maama jamuga ate wange yali jeno awajja kugwamu bajena ababamanyi bajeno bangi kale nja mugamba brigadier alabika ba brigadier tabategeera brigadier ali brigadier nja mugamba wange yali brigadier yafa tubanja taata onsonyi wangenda kubika taata onsonyi wangenda kubika dokyali mulamu ulidde taata nsonyiwa mbeera yentuusizza mu kino ngenda kubika nje kusendeza Mwami Museveni taata nkwegayiridde bw'oba ng'ondaba taata nsonyiwa embeera yentuusizza mu kino nange ngenda kubika wadde Mungu tannaba kutwala saagala akutwale kuba oli mu mbeera mbi naye taata bw'owulira nkubise tonyiiga ngenda kubika ofunye wabbira nfunye wenzibira kakati ku mukolo ogwo gwabadde Munyonyo kwabaddeko ovukosinga nkutegeezezza ab'embi bakadonkamu babaddeyo bano abegattira mu kibiina ekyabayimbi bafeeriya bakadongokamu tewabaddeyo bayimbi wabaddeyo bafeeriya kati Sebbaale mukwano gwange twemanyi face ku face ne Sebbaale adibye yasooka obufumbo bwamutolokako takyalina mukazi yasiramukako ajazunga buzunzi kati Sebbaale akyayiiya kipyaki Sebbaale takyalina maka Sebbaale akuze Sebbaale azazunze buzunzi kati Sebbaale akyayiiya kiyimba ki gamba wabaddeyo bafeeriya bakadongokamu wabaddeyo n'abayimbi bano abalala ba bulijjo Eddie Kenzo yennyini yabaddewo bangi babaddewo bamenya amanya nabyo waliwo omuvuka bamuyita Guluneedi official katya bonna kali oyo yakajja tomunenya naye ayimba biki ayimba ennyimba ezinyumira abavubuka biyimba ki nabyo Stasha Mayanja naye yabaddeyo ya representinze Stasha Mayanja oyo azunga buli wamu alinganga azunza obulwadde kinene kyoyogedde ate lwaki Stasha Mayanja abasajja be yakafumbirwa tabamanyi muwendo Stasha Mayanja abasajja be yakazaala mutabamanyi muwendo Stasha Mayanja yakoze obwawusigaalo kati n'ekibiina kyamugobye ye yeegobye tasobola kwegoba yayogedde mawulire mu kamera n'agamba nti ye kennyini yeegobe ekibiina kivuddemu nanyini kibiina ekyo tuva ku kyalo kyekimu nanyini kibiina ekyo tuva ku kyalo kyekimu era namugamba nemuga ekikazi ekimpi kyeweesibako nga kijja kukutomeza ekikazi kyayimpawala nnyo obumpi buleke bwo ate si kimpi kikimpi Juni
ulidde kyeweeteekako kijja kuswaza Stesha Mayanja alina legacy ki mu ggwanga ompozi okwepiica legacy ya Stesha Mayanja yakwepiica neka Stesha Mayanja okujjako okwepiica alina kikyasobola okwongera ku ggwanga gwe gumpi ulidde gwe gubonyebonye n'ensi gwe guzunze mu basajja gwe guzunze mu bibiina bya gundi guli awo gwadiba ensi ekubye Stesha Mayanja naye mukyala muyimbi wa maanyi akyayimba biki ng'agikubye akyayimba biki ng'azunga buzunzi akyayimba biki ng'azunga buzunzi abayimbi bano okwegatta kubanga tulaba nti no muyimbi munnaabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu president ayaja ne yeesimbawo abayimbi bano okusalawo bonna ne baggwera mugongo gwa Mwami Museveni abasinga obungi kaŋŋambe anyway sijja kati abasinga obungi kale abamu okubanga bazze mabega wa Mwami Museveni ng'ate oba oli twalisuubira essaawa zino nti bali badde badda mu mugongo gwa muyimbi munnaabwe anti bifeeriya kati bidibye tebikyalina gye biraga kati zina okutambula ne Stesha Mayanja soba kutambula naye nga ntambula ne Kikimpi Junior ekyo kibidibye ate gabiremye bife bulungi nga birese emikululo kati bigenda bwe bityo bizunga buzunzi Stesha Mayanja alina kipyaki kyagenda okuleeta ku Mwami Museveni Ssebaala azungazunga ne Madiini alina kipyaki n'amaka gamulema ebibiina bimuremye ajja azunga buzunzi nalabyekaawo nekibijjigiri kakibijjiri agenda agibijjirire muli kakibijjigiri agenda abijjirire muli kakibijjiri agenda kuleeta kipyaki bagenda bagenda kukozesa ekitone kyabwe Mukama kye yabawa Mwami Museveni kyabaweereddemu eddembe bamunoonyeza obuwagizi wuliri okugjako agenda kwongera kuddugala buddugazi kibijjigiri poza anyonya kuddugala buddugazi kakibijjigiri alina kipyaki kibijjigiri yali badde ategeka empaka z'abaddugavu n'ez'ababi ne kati anakuba luyimba ki kati gwe bwe nkuletya guest oyinza ogenda okulaba kibijjigiri guest yino yingirira bwereere ebyokulya n'ebyokunywa ku mmeeza kwebiri nga gwe ogenda olaba kibijjigiri agenda abijjigire muli ulidde kakibijjigiri agenda kuleeta kipyaki okwagala mukoomulirwana simanya okwagala mukoomusibe simanya nayagala ow'ettooke yakwana ayamubbira ettooke simanya gyatuwa epiice n'asooka okwepiica olidde lwaki otutta ettooke lyange kakibijjigiri agenda kwongera kwoki nze omuyimbi gw'enkya wadde tali ku saidi yaffe Jose Chameleone nomanya nti yabaddeyo oyo muwagi namanya nti bambi yendooza biragalalaga bye bimuzunza ate tabinywa nabutaagala kunaaba yajeyo kaadi ze ZNRM kuva mu 2000 ng'awagira Mwami Museveni imbo eyo biragalalaga nanjagaye nabutaagala kunaaba naye muyimbi anaaba ekyo olimbyemu Chameleone wanyumulalyeko ku mubiri gwe wano mu Uganda teri asinga mubiri mubi nga Chameleone oguvako nebikalakampa sigulabangako nze ogwa Chameleone nga wagulabyeko todde okulya kyennyanja Chameleone avaako ebikalakampa bwe biti ne Chameleone wadde avaako ebikalakampa wadde biragalalaga bimwonoonye naye ye muyimbi sita oyisita 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 gwe bakavubayo nengo leta Ssebaale ensi ekubye Ssebaale oba maama we muto yamukunamira ensi kulimba ensi ekubye Ssebaale ndoza step mom ye yamukunamira ensi ekubye kibijjigiri kati ngoleta Kenzo kale Kenzo abadde sita nebino ebyekiyaaye
n'atandika n'okuwayiriza kitaawe ne tamusabiranga na lumbe tayabyanga na lumbe oba balwanyi tebababiza nyimbe nga lwaki tebababiza nyimbe tebasomera dduwa abalwanyi nga lwaki teri mufu kyasinga kwagala magombe nga kumuweereza dduwa n'oli mu kuzunga owayiriza omusajja tomanyi buli wowayiriza omusajja omufu afuna omusango kati kitawo gw'oteekako emisango kitawo wali mulese ne yeebaka mirembe kitawo ayagala dduwaazo ne kati otandise n'omuwayiriza ulidde Eddie Kenzo mpozi oba wasomerawo eddiini ndowooza kisiraamu omuntu yenna ali emagombe ebimuyamba ku nsi edduwaazo n'amasomero oba yaleka essomero lya Kurane School n'ekibala oba yaleka omuyembe oba ffene biyamba nnyo omuntu ali emagombe bwobanga bwolekanga obadde osimbye ekibala ku nsi omutwe guvako ebibala oba olesa essomero oba olesa eddwaliro ekintu ekiyamba community ekiyamba society bw'oba ng'olese ekibala essomero eddwaliro oba ekintu kyonna ekiyamba community empeera buli zikulumbayo mu kabuli ffe tulina imaamu tulina omusajja omumusiraamu Mungu amusaasire yali nanyini w'amasomero ga Sapolo Kaggwa primary school niye ali mu ttaka asasula abali ku nsi abalamu ali mu ttaka naye yasigala asasula abasigala ku nsi yaleka kalina namba esasula abayimaamu bonna buli mwezi yaleka kalina namba eddabiriza emizikiti zonna ali mu ttaka naye asasula abalamu abali ku nsi omusaala bafuna omusaala buli mwezi katwagala abasiraamu ngaabo Haji yali nanyini wa Sapolo Kaggwa primary schools ali mu ttaka akyazimba emizikiti ali mu ttaka akyaddaabiriza emizikiti ali mu ttaka akyasasula abayimaamu naye ali mu ttaka yeebase naye asasula abayimaamu abali ku nsi twagala abasajja ngaabo era Mungu saasira nnyo Haji wa Sapolo Kaggwa primary school mwongere emikisa n'emikisa sosaasanya n'emirembe gibeere ku Haji kati abayimbi bano bo tebalaba bigenda mu maaso mu ggwanga okusinziira ensi nga bwetambula abantu bakaaba gano malwaliro mafu gano masomero ebyenjigiriza sibira bulungi ebyenfuna bifu abantu bagwera mu makomera ate nga balina eddoboozi bino bo tebabiraba ebigenda mu maaso byafuuka bikekenke byafuuka bintuntu byafuuka bisabiriza byafuuka bimalaaya kuba tusobola kuŋŋa nti obadde sita Eddie Kenzo ng'okyasobola okugenda okulebeta ssente n'okutandika okuwayiza taatawo nti yali mujaasi kati byafuuka bintuntu ekikulu kyonna kye mwalirwaniridde teeka lifuga bye muyimba nalikuuma bye muyimba erya copyright law bye mwalirwaniridde byokka bisobola obbatuusa ku bugagga obw'ensibo ne kati Kenzo bakikozesanga kiddole kati otandise na kulimba bulimbi kati onagira ng'ogamba ne Leema Namakula yali mujaasi Kenzo kyasigazza Leema Namakula yali mujaasi yali lefutinanti kati Kenzo kanaddeyo wa Museveni ng'agane mukazi wange abadde mujaasi nkyanyi Leema Namakula yali mujaasi kati onaddeyo olugwokusatu ne Nyamutoolo kapiteeni kati okutandika mu mbeera eyo ekwefuula ekyenyinyaza ekwefuula omuyaayi nsanga ng'eyise nze okubeera mu mbeera enfuula omuyaayi enfuula ekyenyinyaza nsanga ng'eyise muyiga okukuuma status humanity integrity oba yali taata we muto ani tata omujasi gwagamba tata we muto nedda ewaabwe tebeerangako wadde n'omujasi n'omu Kenza mmanyi Eddie Kenza mmanyi mbaddeko naye Eddie Kenza mmanyi mbaddeko naye
ne taata we mbadde mumanyi ebyafaayo bya Eddie Kenzo manyi bingi mbaddeko naye kale ensonga zezo eza Eddie Kenzo ne Tata Brigadier Chief Ali weyesooka obwesozi kati onajjanga agabane Mwai Museveni nti Nelema Namakula yali kapiteeni kati Eddie Kenzo byasigaliza kati olaba omuyimbi abadde ow'amaanyi okudda mu byekiralu Uganda weeraga si walungi nnyo omuyimbi abadde wa Eddie Kenzo muyimbi nange mukkiririzaamu ne kati atandise byakiralu byakifere byakugattagatta wagatta mu kusoma yagamba akoma mu P2B ate najja atula P7 ate nadduka e Lubiri Senior Secondary School n'akoma mu Senior 2 kati bino si byakugattagatta nga bwagatta buyigirizeebwo tugende wa Geoffrey Lutaya bimwogeddwako weekend gitumaliriza oba gitumaliriza bingi byobutawerera mwana omwana yavayo mu kamera awo ng'afukamidde agamba taata simulabangako tampeerera tateekayo school fees tubonaabona nze ne maama wewewe twate tuli awo ne maama we ninaavayo ninaabako byayogera n'agamba bannange nze gwe mulaba wano nali mukyala wa Geoffrey Lutaya yanzalamu omwana naye tatulabirira twagenda mu kooti naye takyatuukiriza bwe kooti bwe yamulagira okutuukiriza bwe nabadde awo ng'ate nkumanyi ti omukyalo ono omumanyi nice naye kanzi kyotubulira ebisinga waawo embiri eno ekisooka bombi mikwano gyange Geoffrey Lutaya mukwano gwange ne Nice mukwano gwange ne Nice munenyaako ekintu kimu Nice ndowooza bujja butandisa omuluma Geoffrey Lutaya yasasula ku ssente ezo ne teyazimalaayo abantu bafuna ebizibu Geoffrey Lutaya azze asasulira omwana oyo kati omwana ali mu Senior 4 omuntu ng'akusasuliddeko ekitundu you have to wait onokubamu n'obugumikiriza Nice oli mukwano gwange Nice oli mukwano gwange ne Nice wasobezzaamu Geoffrey Lutaya wabadde omukwata mpola Geoffrey Lutaya oyo gw'olaba alina abaana baweerera basufu alina baweerera mu constituency alina ab'eŋŋanda baweerera alina n'ab'emikwano baweerera ate sente zibula sente zibula omubaka wa parliament omulamba omusajja omuyimbi okuyimba tyatakusulanga ayimba ebivulu abirina sente zibula alina muyimba gabapangisa nze kyasinze lwaki naze ku saidi ya Geoffrey Lutaya Geoffrey Lutaya omwana yali yamuwaako ekitundu kati essomero ne ligoba omwana nga ligamba twagala zero balance kubanga tuli mu third term kati Nice n'akwatibwa obusungu Nice Geoffrey Lutaya oba yakwatako ekitundu ne kino kyalize tewalize mawulire Nice oli mukwano gwange ate Nice omanyi nina olutalo nali nkulwanidde lutalo ki lwamulwanira sijja ddogera naye Nice alumanyi ne Geoffrey Lutaya alumanyi era we twajja omukwano ne Nice waliwo olutalo Sinziggu Dekabusa nze nalulwana lutunyimizeko olwali lutalo ki olwo ekiseera kyayo tekinnaba Nice ajja kumala kumpa lukusa ajja kumala kwebuuza ku Nice ampa olukusa oba Geoffrey Lutaya waba ombi mikwano gyange Lutatasobola kuwa lukusa okujjako Nice yayinza okusobola naye Lutaya kati bombi mikwano gyange enfiira bulago kati olwo olutalo Nice bwanampa olukusa oba Lutaya ndijja ne ndubalumiza naye nga ndulina full page oba full story ate lwakabi nnyo tunyumize kati naawe nze mwamisima bye bikuntamye ebyo nedda bwe bakutenda okukomaga tokomaga nambaawo munammalako mikwano kale tuweko ekitundu tuweko akasongezo ye Nice akimanyi ne Geoffrey Lutaya akimanyi ne mukyabayiza akakimanyi olutalo olwo nalulimu nze mukyabayizaaka Leonard Mayinja
ne Nice ne Jofure n'omuwala omulala oba yafa oba akyaliwo baali bamuyita Hadija Kyomuhangi yazanyiranga mu Wakatolo Bwama mu Diamond Ensembo Hadija Kyomuhangi oba Hadija okyaliyo oba wafa oba owa yali muyimbi nnyo ng'alabika bulungi nnyo nga bamuyita Hadija Kyomuhangi yazanyiranga mu Diamond Ensembo Owakatolo Bwama kati nali mu lutalo olwo Jofule Lutaya alumanyi Nice alumanyi Mukyaba Isaac alumanyi Leonard Mayinja alumanyi ani Hadija Kyomuhangi alumanyi nenze naluggusa kati toyinza kutubbira kweda katono bwekati akatininya nja kumala kwebuuza tubbireko akatininya kati soko oluleke baba Isima kolera abantu mama abantu mbakolere nze nzigweko emikwano kuba nkolera abantu nzigweko emikwano manyi ebyama by'abantu bingi tuweka akatininya katono nnyo bwekati ndudde mu Kampala ndudde mu bantu abo nange mikwano gyange era bane nsaba abantu b'Ekakuuto nsaba abantu b'Ekakuuto Jofule Lutaya tumuzeeyo Jofule Lutaya tumuzeeyo abantu b'Ekakuuto Jofule Lutaya ojja kumpereza ku byalo byeyo bambi omwana wa Kaboggoza tumuzeeyo omwana wa Kaboggoza tumuzeeyo ate bambi mumulekwa Jofule Lutaya mulekwa lwakuba ye teyeewaliriza nti taata we yali mujaasi ne Jofule Lutaya mulekwa oba ne mama tamulina Jofule Lutaya naye ayinza okuba effule mulekwa nga taata tamulina ne mama tamulina ne manyi mwami Kaboggoza yafa bambi muza mama jali Jofule Lutaya ayinza okuba nga ne mama tamulina bambi Jofule Lutaya mukwatibwa ekisa mulekwa talina maama talina taata bwemba sirimbye ne bambi nsaba abantu b'Ekakuuto ate nsaba n'abanuupu bannaye temunyiiza tebakunyiiza ogwokubiri nga bwe basonyiwa ku gwasooka naye olujjo basonyiwa ne ku mulundi guno kuno sibasonyiwa abanuupu temunyiiza ogwokubiri omwana wa Kaboggoza wa Muzeeyi Kaboggoza mumuddize kaadi wakiri saala lulika bagimume bagiwe jjo Lutaya bombi mbaagala bombi mbaagala Zahara nange Zahara mwagala nawe mwagala wavudde ku malende ate namubeerako ddi obadde uti mu malende nedda bonna mbaagala bonna bange nedda ssebo yawulako ssebo bonna bange nedda ssebo ekibiina gwe kiwa kaadi nedda luli obadde ti mu malende mulabi bwe tulina amaanyi akaliro mukawulira nedda ssebo ekibiina gwe kikwasa kaadi kubanga tuli mu nteekateeka ng'abantu be twabagambye tutandika wali naye akaliro okawulidde essaawa ne kaadi zifuluma kati gwe bawa kaadi n'abakungu mu Nuupu bambi munzirize mulekwa kaadi owaayi ate nalabyeko awo abamu nga beekyanga awo wano Empigi nga bagamba nti omukyalo ono Nambooze ani Nambooze Teddy omubaka omukyalo wesaidize ye omubaka omukyalo ow'Empigi ndaye bakuta ebipande awo nga bagamba nti ate wa NRM ate nga babikolera ku ofisi za NUP simanyi butuufu kyobuli mu ekyo kubanga mukyalo ono mumanyi bulungi nnyo n'ebigenda mu maaso obuzibu kyobuliwo ne Nambooze alina ekizibu aludde n'omuwa kaadi yasooka Nambooze Teddy ow'Empigi ensi mugamba we NRM ate ya Nambooze tajjumbidde nnyo mu Nuupu era abanuupu bwe mumuddiza kaadi muba mwokyezza tasaana kuddizibwa kaadi aludde yatabulako ne Hildaman agamba Nambooze abadde abba ebyama bya Hildaman ne bya Nuupu ng'abitwalira Ameriya kyambadde era sikiwa nti bakkaanya ne Hildaman era Nambooze alabika bali kabwanango ne Hildaman Nambooze aludde ng'ensi emugamba nti we NRM lukulwe
Namboze tumanyiganye batuzaalira ku kyalo bakiyita Bulugu. Bulugu Kaggulwe. Taata we baali bamu taata we ndowooza akyaliyo baali bamuyita Master Kayiwa. Nga musomesa. Yali musajja mulungi nnyo nga muzungu mweru ne mama Namboze mweru kyobalaba obweru yabutwala buli side. Tata Namboze yali mweru nnyo ate mama Namboze nga mweru nnyo. Kwata mwami Kayiwa yazaala oba abaana bataano. Namboze ena abaana bataano. Nendowooza te mwami Kayiwa ayinza okuba akyaliyo. Kuba Namboze yasomeranga St. Goleti Katende. Bakatuliki nnyo. Ate taata we yalinganga wa DP. Taata we mujjukiranga yalinga owa DP. Naye omwana oba lwaki ayagala nnyo movement. Nyoba bintu bya kumuwaayiriza bino gye tugenda mu kalulu nga abagala okuvuganya naye ne bamu aludde n'omuwa kaadi naye simanyi nti bagimuwa. Omanyi bano abantu wadde olumu bawaayiriza naye abantu bwe besibanga ku kigambo olumu kiba kituufu. Namboze ebbanga lyonna aludde nga bamugamba weenaalemu. Era nga ne bw'aba abanuupu bavaayo nnyo naye Namboze si yavaayo nnyo ku nuupu. Ate kyatakwata masimu ekyanti alimbalimba nnyo. Takwata masimu g'abalonzi. G'abalonzi alimbalimba nnyo. Aji Kamyuko, Sheikh Kamyuko oyo amanyi okunsinga. Ebamanyiganye. Sheikh Kamyuka ntera okubeera naye wano. Sheikh Kamyuka tekoba naye. Sheikh Kamyuka ne oba ne bamuzaala kibibi, bamuzaala Sheikh Kamyuka ndowooza bamuzaala Bulugu. Ne Namboze nakula naye. Nazanyanga naye. Kale naye nga bye bibaddeeyo side eyo bakedde kulaga nsonga ezo nga bipande babikutte abyemulugunya. Era bayinza obutamuwa kaadi. Tebyakajja birudde. Era ffe tubadde tubimanyi. Waliwo eddoboozi eryateebwa. Ndowooza obanga mwaka gumu ku ebiri emabega ng'eddoboozi eryo lya Namboze lyennyini. Nga agamba nti kakati simanya mbu batukola bubi nnyo twayirula maani. Simanyi twali tulina okusigaza omukyalo nga agamba Ameriya. Mu bali balina okusigaza Ameriya biki bikyawo nga era yeemulugunya. Otegedde nti mmanyi. Era kati ate oluvannyuma namulabako naawo nga bamubuuza ku bya kaadi. Yali ne bane nga batudde nga bwe tutudde wano nga bamubuuza singa tebakuwa kaadi ogenda kukola otya. Ogenda kuwagira goba n'aba bagiwadde. Ng'ajagamba tasobola tabiriimu yadde tasobola. Anti abantu abo abali nnyo n'eno baba bazibu. Nze olaba Nuupu yankoze ekikolobero nenkyagiwagira. N'abo abali nnyo abo omusobyako kantu katono nnyo n'awanda omuliro. N'abatabukira. Nze Nuupu yamma my first born card ne saabavumye. Saabayisizaamu ggaali nagumye. Nagumye kuba Nuupu nkyajagala wadde sigiyingiranga. Nzikiririza mu Nuupu njiwagira ate njagala wadde sinagiyingira. Naye abakuba muntu mulala sakyakola Nuupu. Ate tutubalabyeka wano ate nga n'abalala bagenda kukikola kuza obubaka bwa Parliament. Balindeko. Era kirungi nnyo kaadi mbadde njagala zigaba olwaleero oba ekiro oba ku makya. Omanyi kapa eyo bwezaala abaana kapa ezaala abaana 8 ku 7. Bweraba bakuzeemu edda emmanju neekaabanga engo. Kati bwekaabanga engo kapa basigalawo emiyaayo ne gidduka. Kapa entuufu zisigalawo emyaayo gino gisooka kukwatondeka nnyuma. Era kati essaawa yonna Nuupu egenda kaaba. Tugenda kusigaza kapa emiyaayo ogenda giwulira. Era omukka omweru essaawa yonna okuva kati gunyooka ku Nuupu. Ne tugenda kusigaza kapa ogenda kuwulira emiyaayo. Noga noono ayogedde bino. Ate abantu baffe tebasiima. Nze omwana wange tebamuggyako wadde 10 nga bamuwa obwa kansala. Ate nali namukweka ensi
nga tebakimanyi nti muwalawo nga tebakimanyi nti nange ebbanga lyemmaze naawe wakingamba ono jo nga bamumye kaadi noŋŋamba nti ono gwe bamye muwala waabwe muzaagwenzalira ddala mu byobufuzi olina okuweeka ebyobugagga n'abaana mu byobufuzi olina okuweeka ebyobugagga n'abaana abaana tomala gabawaayo oli ayinza oga nti ono mwana we nti katumutte tumulumye katumuseeko obulumi kati abaana tomala gabawaayo n'ebyobugagga tomala gabiwaayo era mu byobufuzi olina okwekumira mu mbeera eteekwa okuba ey'ekyavu weeragalaga gavumenti ekkomya gavumenti ekkomya egamba ono yatulemeddeko ekyapa kyo bakikola mu diipu ebibeera bibiri ne bakusinza amanyi kuba balina obuyinza ne bakitwala era baga Isuma Lubega yazimba wakakiri ennyumba eri ekyabu ekyo ogenda okudda nga bakikoze mu diipu kyovulaba tukwekanye ebyobugagga n'abaana naye nze Nuupu ne bwolaba saaginyiigira mu kusooka nga bawa omwana wange kaadi saawaayo wadde 10 saabagamba nti n'omwana wange ng'ate nalina obusobozi obbaga nti oyo omwana wange namusindika ne nga kandabe era okuwa omwana wange kaadi tebaamuwa tumuwadde lwa Isuma Lubega kuba baali tebamumanyi nesiiye yaŋŋamba nanga Isuma Lubega ate ffe tunyiigira ggwe ffe tetumanyangako nti omwana wuwo era twakitegedde bino bigweddewo era ensi ebadde temanyi nti oyo omwana wange ne nagumye naye nzijjukira nti oba baasobola okumuwa kaadi nga sibawadde wadde n'10 nga n'okumanya tebamumanyi nti mwana wo kasa bamutegedde ate emyaka 5 mitono nnyo kati baliddeyo ne bamuzanyisa bamanyi mwana wa munene owaayi njagala tumalirize ne sipiika ne Ssaabaminisita w'eggwanga omukyala Robinah Nabbanja Prime Minister yavuddeyo waliwo omulenzi bamuyita Mwesigwa asakira amawulire agasakira Galaxy TV yavuddeyo n'abakewo ensonga zagamba Mwami Museveni naddala ku malwaliro ga side z'emukono eyo nanyonyola obubi bwago nagamba nali nkugambyeko n'ebirala byonna byonna namunyonyola ng'abakazi kyalo bazaalira wansi n'ebirala byonna kakati omulimu ogwo nagukwasa sipiika nagukwasa Prime Minister sipiika mbeeredde ekibannange nakwasa Prime Minister naga nti kwatagana ne Mwesigwa mugende mulabe embeera eri eyo kati bwe bagenze eyo ye nga bye byalabyeyo ate bwe yagize n'atuwa order nti nga Ssaabaminisita n'atuwa order bakwate Mwesigwa mbi yayogera si bituufu kati Nabbanja kyova olaba baalyoka ne bamukuba eriiso kimenyewo ate nga lwaki kimenyewo nze namukuba naye togamba nti baalyoka ate bakyamukuba na nnyo nedda katumalize program kyogedde kinene nnyo ate kinene kikya ekyabaalyoka ate nze namukuba oli yali wa movement kumu si ggwe naye togamba nti baalyoka kati mpawe mba nkyogera kale kale bamusiimula eriiso bamusiimula eriiso anti gwoŋŋanyo kyogero lwa pologulamu yo kati bamusiimula eriiso balumansinga tulumansi balyoka ne bamulumansinga eriiso and spraying bamukola pano beating and spraying balyoka ne bamukola pano beating and spraying omuntu ng'oli ku ddaala lya minisita nga tosobola kumanya nti buli mukulu lwagenda ewantu beewola n'ebintu Nabbanja lwaki walaalise ab'eddwaliro nti ojja gwe wabadde bayita basiru nnyo obagambe nti ojja oleke kusangayo bintu nze lumu yali Mike Mukula kapitaani Mike Mukula natuuka ali ku leediyo ne mugamba nti eddwaliro ly'Empigi terina ambulance terina musaayi terina bitanda kati Mike Mukula naŋŋamba olimba naŋŋamba tugendeyo ne mugasitambula Mike Mukula yali minisita wa health
nangamba tugende tulabe byoyogedde ovumaganya gavumenti toyaga okyayisa gavumenti ne mugasitambula bwomu nangamba oyaga kutambula bameka ne mugampa costa nampangisiza costa nenfuna buli mukwano gwange nasomanga naawe n'aba movement nabatwaliramu nentwala costa Mike Mukula natwala costa namba twaliko ne kansala Tomusange ekyengera twaliko n'abantu bangi nnyo n'abakulu b'amasimu buli muntu bayamuwa emitwalo 3 ne tugenda Empigi tugenda okutuuka Empigi ng'omusayi baagulese kiro tugenda okutuuka Empigi nga tebalina ambulance era yaliko agituwadde yatuwa zino ez'ekimansulo zitya gavumenti yaleetako ambulance ez'ekimansulo zaali za pick-up ng'omukazi azaala mu mulaba nga bamuteeka ku pick-up nga bw'ogiraba gavumenti yazigabako ne bampa ambulance mpya ttuku ey'ekimansulo kati batuuza olukiiko lw'abamawulire ne baŋŋamba yogerako eri eggwanga ne ŋŋamba neebaza Mike Mukula olw'okusitukiramu nga minisita w'ebyobulamu omusayi gwaze ne mwagulese kiro we nabeeredde wano tegwabaddewo ambulance mugimpadde n'eddwaliro n'alisukkulumya lyali ku LFF Fenta firi netuuka ku LFF Fenta netuuka ku oba bagitaba ki ebyabasawo ne balyongeza naye omukulu w'eddwaliro n'omuyambi wa Mike Mukula baali baŋŋamba nzikirize nti omusayi gwabaddewo nga baŋŋamba oba oyagala sente tuzikuwe nekkiriza nti omusayi gwabaddewo gwewalabye obubi nembaga musayi tegwabaddewo gw'omusayi ngusanzeewo ne mwagulese kiro kati prime minister bw'oba ng'oli prime minister w'eggwanga nga tomanyi omuntu omukulu bw'aba agenda mu ddwaliro beyazika n'ebintu nodda ku munnamawulire n'okwata kyovula nsobola kuyita Nabbanja nti prime minister muyita mukyala Nabbanja prime minister sebo prime minister ng'ebintu tubimanyi nze sobola muyita prime minister kati munnamawulire mwali badde mumutendereza mwali badde mumuwa n'omudaali mwali badde mumwongeza n'omusaala mwali badde mumuteeka na ku ttiimu esakira Mwami Museveni oyo munnamawulire mwali badde mumwongeza n'omusaala mwali badde mutendereza mwali badde muteeka ne ku ttiimu y'amawulire ya President Museveni okyanga omuntu n'ayogera amazima ne gwe prime minister n'okwata omuntu nti bamusibe kuba ayogedde amazima awo Uganda weetuuse mukyala Nabbanja si gwe osoose okubeera prime minister ate si gwe osembyeyo y'amaanyi ge omulaba twepiike mujje tugende twepiike ebyo byasobola okuzina kyovula ayagala nnyo oluyimba olwo twepiike nga ajazina mujje tugende twepiike kati prime minister abanyumirwa mu bulamu prime minister nawe ozina bizimba nti mujje tugende twepiike abanyumirwa mu bulamu ng'omuntu wa bulijjo nedda nawe waliwo ebiyimba ebitazinyibwa kati nze nyinza okuzina gyali tugende twepiike nga nzina nga Nabbanja bw'azina bwe balukuba ng'otula wansi nfuluma na bufulumi owulidde nga nze bakuba oluyimba lwa gundi olwo nga nsigala mu ntebe nfuluma bufulumi ne Nabbanja omulaba mujje tugende twepiike nga ne azina bw'ati si ye munene ozina ki ng'ensi eri bubi gwe kyogala ly'emukono lyokka lye liri obulungi gendako ewaffe Gombe ikiza Alufalo Hospital gendako ewaffe Gombe eriri ku musanju gwa Alufalo Hospital gendako e Kayunga gendako e Luweero gendako e Nakaseke amalwaliro gonna mafu otuuka mu malwaliro ng'ate okimyeyo bulwadde nga gw'oteekwa gajjanjaba bakuwa ekitanda katukyagamba na muntu nti bampadde ekitanda emulago olinaga nti bampadde seminti emulago kati amalwaliro ga gavumenti tegakyagaba bitanda gagabayo seminti otuuka amalwaliro ga gavumenti ng'ate gw'olina okugajjanjaba gwe batutteyo okujjanjaba ng'ate gwe mafu nnyo n'okusinga gwe batutteyo ge malwaliro ge tulina mu Uganda otuuka amalwaliro ga gavumenti nga gwe omulwadde ate gw'olina okugajjanjaba gawonya tegalina toyireti toyireti zabomokabomoka toyireti tezikyafulashinga
temuli ddwaliro, temuli malwaliro, temuli maki. Museveni wano ayonoonye ebintu biringanga bisatu ebitagenda kuddawo. Museveni ayonoonye education, ayonoonye ebyenjigiriza. Museveni ayonoonye ebyobulamu. Museveni ayonoonye ebyenfuna. Ebyo ebintu bisatu byagala emyaka 5 okuddawo. Kati mukyala Nabbanja ow'amawulire nga mukyasobola n'okukwata ow'amawulire ayababulidde amazima. Oyo ow'amawulire abadde asaanayo ne kapyata empya. Aba amawulire namwe muli baavu bazibu. Tumalize program kati awoze. Nedda ssebo. Woze tewasanyusa. Ate tewasanyusa bukya. Abamawulire muli bulungi. Buli w'amawulire balinganga ababalemera ku buboda boda. Awoze tewasanyusa. Ate tewasanyusa bukya. Basabira kuba bulungi. Awoze tewasanyusa. Abamawulire buli wona bw'amawulire ka boda boda kabafukira ka boda boda. Mwe temwagala ku mmotoka. Ne muzimba n'ebisawo byemmwe ku boda boda. Awompalampya. Ate awompalampye. Ate kuwalampye ntya. Ompalampye. Era wolabira nti omunamawulire gusawo. Kakumpalampa bwotyo. Ate kuwalampa kutya. Muzimba n'agasawo. Emmotoka olina 2 nagamba mpaaka emu ngira ntambuliramu wagaana. Nze ndi bulungi nnyo. Kati gwolina emmotoka 2. Wowoza mmotoka 2. Nze ndi ku pikipiki. Lwaki tompaaka emu okanyagwa kunnangira? Abasajja abasinga mu gavumenti balina eddezinyi y'emmotoka mugonjize. Nze nabubiri nabwo bumotoka akamu ka Vista akamu ka Starlet nazo ezo mmotoka. Usinga nze atalina tambule ku boda gwolangira ekisawo ku abasajja balina mpankoni. Balina mpankoni. Otuuka mu lujja lw'omuntu n'oga kikino ntuuse mu bondi ya mmotoka. Abasajja balina zibondi ewaka. Zibondi. N'olwekyo mukyala Nabbanja tukuvumira ne sekuvumirira nnyo munnamawulire mute mu bunnambiro. Era tugenda kwekalakaasa. Ye gundi aliridde wa Sempala. Robert Sempala. Sempala bana labekawo ekiwandiko. Olunga labe ku kiwandiko kya kuva wa Sempala. Sempala oliridde wa. Waliwo akola ku NBS. Akulira abagasakira ku parliament. Waliwo n'owa New Vision. Akulira abanyu yani? Owa New Vision. Gundi ya nyali lirinzi luseko gundi oyani. Lukundo. Owauja Lukundo. Owauja. Kati ekyoba nti abamawulire embaga ya nnyo kati Lukundo oli kuki? Lukundo oli kuki? Abamawulire embaga ya nnyo. Embaga ya nnyo. Munnamwe baamukutte muganya okwekalakaasa. Muganya okuvayo. Lukundo oli kuki? Sempala oli kuki? Ono akulira abamawulire abagasakira ku parliament. Ali ku NBS. Oyo yambala ennyo amasuuti. Omukwano gwange mwerabidde erinnya. Yakulira abagasakira ku parliament. Muli kuki? Kati bajja kuvaayo babayite babawa akacupa ka soda ne sumbusa. Ate mwagala sumbusa. Olidde. Bana abamawulire muli balayisi. Abamawulire mwagala sumbusa. Oba temwazirya mu buto. Oba mulina kyalo. Abamawulire mwagala sumbusa. Kati bagenda kuvayo babikuŋŋaanye babiwa akacupa ka soda ne kisumbusa. Tusonyiye gavumenti. Tusonyiye Nabbanja. Olidde. Kati tulinga abasirikale ku biscuit. Mulinganga abasirikale. Abasirikale baagala biscuit. N'akacupa ka soda. Gwe ne bwe tomuwa omusaala. Gw'omuwa biscuit n'akacupa k'amazzi. Kati namwe ab'amawulire era banna abakola sumbusa muzikole nnyo zirina akatale. Ab'amawulire bazirya nnyo. Oba temwalya sumbusa, oba temwalya kawo, oba temwalya mukyere. Bane binnamawulire bya Uganda byagala sumbusa. Kati bajja kuvayo babituuze babiwa akacupa ka soda n'ekisumbusa kimu kimu. Ffe tusonyiye Nabbanja talina buzibu. Mwe ab'amawulire munyiiza. Tweyanziza nnyo tweyanzige katumalize wano atwagala okubuzaako ku mukyala Phoebe Bungereza awo we bali kutugoberera mukyala Feibe anti waneno mu kulyogera mu ngeri y'Ekingereza Phoebe nenga ye Feibe bayita Phoebe bambi tukwebaza nnyo ate nze nkwebaza emirundi 1000 nze Phoebe nkwebaza emirundi 1000 nze byonkoledde Tomoni ne Phoebe tukwebaza nnyo
obuntu bwaffe bujja essaawa yonna era tujja bbulanga bujja essaawa yonna Fibi nze ne bwemba bubi saagala kugamba pozi bannange ab'e Bukoto South owa Elwengo tuleese Julius Sentamu MP nsuubira ne kadi bagenda gimuwa Bukoto South ewa Kagabo tuleese Julius Sentamu director w'amasomero munnabyanjigiriza dokitaali musawo tulese buli kimu kyonna anti era nono Kagabo yali yewanyisa obusawo kati katwetate musawo era tuzizawira musawo Kagabo genda we tugire ku munyaanya ngate n'obukubakuba butonyerera tulese dokitaali saba byanjigiriza director w'amasomero esabyanfuna Kagabo yali yewanyisa anti musawo naye ono musawo munnabyanjigiriza ate munnabyanfuna tulese 3 in 1 tulese 3 in 1 tulese 3 in 1 Julius Sentamu Bukoto South Lwengo gwe tuzizaawo empozi n'abantu Power King ebaayo eba ne TikTok TikTokers ntira kubawulirayo buli Friday balina ebiwala ebinyirira ngaki balina n'ebirenze ebinyirira ngaki n'ebitebe birungi na buli kimu kyonna ate ndoza ebbala kyasinziza entebe ennungi ez'otulamu nga zigonda notanyigibwa kabina mwegala entebe joga nti ntuddeko nga tegonda weeri nezigonda nga weegala wootuula ne bw'oba olina entebe naye za Power King zisinga zirina buli kika kya ntebe buli kika kya music kabya kaba kanyogovu sawa 24 gwagala kanyogovu nenze sikalanga obusilamu tebunzikiriza kanyegako nenze nkanywa ate era nenze obusilamu tebunzikiriza dokkalagirira we kali okumanya obusilamu bwatabuka ku mwenge oga ne bw'osanga omuntu ng'aweesa omwenge ng'agutadde kagaali ng'agenda gwa mu nnyanja n'omuyamba akaleke gwa mu nnyanja oba ogunywedde tumaliriza tweyanziza nnyo tweyanzege tubagaliza akaseera akalungi omukyala njakubuzaako omukyala Zahala Luyirika nyabo nkubuuzizaako katusabe ekyala ebintu bitambule bulungi nnyo kaadi zo zizengedde katusabe Mukama kuteremu obwangu kitambule bulungi nnyo side awo omukyala Zahala Luyirika speaker wa KCCA twagaliza birungi byereere ninayo mukwano gwange Meya Makindye Lusagala Bosco Meya Lusagala Bosco nayo nkwagaliza birungi byereere aleka nduza balibiza meeting za Africa meeting ogola babera meeting buli kadi Lusagala kwate simu Lusagala olaba oganya okwata essimu nga tonafuuka meeya bw'onoofuuka meeya Lusagala kwata essimu Lusagala kwata essimu Lusagala kwata essimu kale tweyanza tweyanzege mbadde ne New Isima Lubega ekibi bigwe mbadde nayo nako lwaliro tukwagaliza akaseera akalungi weeraba